Yo kati kasitotandika okulaba amakona nga zifubutukayo tolaba ng'omanya twerekedde kisolo kisolo zibadde z'abalambuzi si z'abayerekera kati wano lugenda kisolo si lwe lugwe Kabale Kongo eno tugenda kulaba mountain muhavura mususu nangaye embongo zate baluwata kati ogenda kulaba amakona ge bayita amakona g'ekisolo. Ladies and gentlemen, twamaze okulaga Kabale, twakulaze Mbalala, twakulaze Lyantonde, twakulaze Kyazanga, twakulaze Mbirizi, twakulaze Kinoni. Masaka gwe tutannakulaga tugenda muwa olunaku lulwe tukulage Masaka nga tumutandikira ku kibayita welcome nga tumutandikira ku welcome. Ayina ebikuubo era amenyamu si mutono tunalagako kye tulaze. Ayina zisimanya Edward Street, simanya Baton Street, biri awo kakati wano twolekedde kisolo. Balina kubuuza nga gundi tezishininga nnyo enki ekifaananyi anti tuli mu nsozi olukaka naye era naawe otufunyeewo n'omala ojjanga enkuba etonnya omanyi kyobaako. Tetugenda kulaba nnyo bizimbe kubanga tekuliiko nnyo bizimbe biri awo bisasamaza, naye abasajja oluguudo lwokka okuluyitako lusanyusa. Abasajja enkola gye baalukola, enteekateeka gye baaluteekateeka empaata okirabye waggulu nti kisozi kati ate wansi okiraba nti kisiriko. Baagendanga balulyebulira kuli ku nkingizi njagala olabe ezo zibayita ki biri mu gundi mu SST science ne geography gye bayita Kabale kisolo. Era omuntu agandi Kabale kisolo road omanya akatunda kaako nkalaba naye lengera naye njagala olabe tulera bwetambula ogiraba si Robert Shua kama Katonda okimanyi nti olugize bweti nedda kati ezze bagenda baluzinga bwe bati luleme kumenya kati saasira obusajja obwalukola. Twabadde tukyatenda makoona g'e Kabale tewali makoona kati gano eno si ewali biri ebifo ebya reedi amakoona ge basaako reedi ne bagasiiga reedi nti wano danger lisinga ne yu okwezinga lijula kola ogenda digalaba akati atago gali gundi kapuchorwa ye kapuchorwa pakwacha nti bimbuzaabuza pakwachi yeweno mamboka kapuchorwa yeno mu Eastern yakalo tunuulire yaddeko naye koona lawe kateredde ne kapuwesuubi gezolinye sisobola tulizeemu kati ate eri kisiriko kati ate eri kisiriko tulizeemu buto amazima wano webagamba nti tambula kati ate era tulizeemu tulizeemu naye oliwulira nti nemmotoka egenda oliwulira naye emmotoka okimanyi sigirengeri yabadde tukulembedde tosobola mweri mu makoona omwo naye naye eri mu makoona ate wano togoba enoonya wetubulidde wano togoba gwe wano teweebaka omuko owummula tovuga kyotambule kakati abeeno naye noyinayo omuntu siinayo antwayise walinga boga nti kati wano gundi muliwa awo simanyi akayumba ketugendako okalaba okiraba nti emabega kayiika okalabi
N'emabega kaayiika kaagwamu. Balima obumonde, balima emboga, balima obutunda, ebitooke, n'ibitooke. Si nnyo bante bano. Oba n'obutungulu. Ab'Ekabale sitole ki? Ow'Ekabale vaayo oyogere nti awo waffe. Tumanye nti otubuulire ne ku kyoyita Kisolo ne bwe nagamba Kabale. Ab'Ekisolo. Ogiraba eri gye wamatoka kati ate gye tulaga. Kisolo awoma okuvuga nga tokooye. Ebife katubadde tulengerera emabega nga ne tutugiraba. Okimanyi nti gye tubadde tulaba ng'ejje ebadde egenda. Lulyoke teruli bize naye kigere kayina kakadde kayingiridde awo 7-8 nekawulira nga keesika kati kano kabuga kaawa. Ab'Ebijjaba nakulabidde ab'Ebijjaba nga bagamba ki? Sooka ombulire abantu babadde bagamba ki? Awo wetuyitira okudda ewaffe Ebijjaba. Bijjaba nakiwuliranga buwulizi. Ab'Ekatovu bayomba. Katovu wamubuuse. Ekkoona lyabwe. Katovu tewabalaze kabuga k'Ekatovu. Aye nagambye kakwate. Katovu tujja kabawa. Beetondera naye ssebo olengera ensozi naye bafunako ewagundi olaba ebizimbe. Naye era wonna babiyigiikiriza buyigiikiriza kati lengera waggulu eri mu nsozi gye balimira. Katovu tujja kulaba. Tujja kubavugirako ne ku luguudo lwa Kampala Gayaza. Olwo oluguudo tujja kubannyonnyola lwaki oluguudo olwo baluseera. Bw'oba ng'oyagala kugula ttaka lwaki oluguudo lwa Gayaza Road baluseera. Omanyi lwe luguudo lw'otandikira Kaleerwe n'otuukira ddala oba ng'ambe Nakifuma nga tosanzeeko mbeera nti kati wano nvudde mu ttawuni. Ttawuni zigenda zeegattako bwegasi zigenda zeegattako bwegasi. Oyaŋŋamba nti ye vidiyo zino alina kyazigyamu ate ekirala. Ekifaananyi kye kigenze kigaziwa. Ajjamu ki? Alina ekifaananyi kyali mu kkuba. Kale ejjula okikuba katumusabire bwe kinaggwayo ng'ate era naffe otukubira. Kaakati wano walinga ewali yadde kolengera. Tewali yadde kolengera olusozi waggulu waliwo ganti yadde. Gwe balima biki bino? Bankulimba. Katuddeyo. Bankulimba. Naye obutawuni obulaba buli isolated. Naye era nga ebitundu kati waliwo ganti awo ewaffe. Kati osanga omwana ng'ava eno n'agamba nti nze sisobola kusula buwama. Kiva ku ki? Nange mbasanga ab'Ebutambala eyo nga weeri Mayungwe. Kayibanda we Mayungwe. Mayungwe. Kayibanda tabali Mayungwe. Are kaziwe kapo wawa. Ngando Butambala. Listowe ngando. Badi abave ngando. Timu y'abave ngando. Kwe bali nabalabye. Abe ngando. Butambala oyo alina abantu. Butambala alina abantu. Ate bamwagadde. Butambala anyirira. Omanyi Butambala alina obubuga. Eno tujja kunyumya bwe tugira gwe kanya kulaba. Nga bwe katambula. Butambala alina obubuga. Ate obulungi. Kati bwe tutandikira Mitala Maria. Anti Butambala ono alina ebintu bibiri. Waliwo okumuyitira empigi ku lw'eggomba oba okuyita ebuwama. Mitala Maria. Kati omuntu asula omanyi Butambala oyo ne Jalamba alinga eyayagala omutwala. Wadde Jalamba ate waawano mpigi ali mu Buwama Town Council. Kati Jalamba ne Nakatooke wayawukanira Butambala ne Maokota. Lengera olusozi waggulu eri bannange. Omanyi lwaki basimba emiti egyo? Gikwata ttaka. Lengera abasajja kye baaluwoola. Butayiika. Laba gye bawa amattuka waggulu okusala oluguudo. Nno Lwazi. Madde tuwatenda mayinja masengere. Maama. Naye lengera ekkoona. Gano si masengere. Gano si masengere.
tugudde muki jiwulidde ngeri ng'eyeesiba olaba ekkoona omanyi wakakasiza nti ekkoona lifuuse ekkoona nga babavuga bw'owulirira ng'emboozi esirika buli omu ne yeekwata naye ebisajja kati olabaga amayinja ago omanyi lwaki bagayisa mu kkubo ne bagasiiga yero tokirabye nti wali lwatandise okubumbulukuka kati bakulabula tojja nnyiino oyinza ogenda nalwo waliwaga nti ebisigulaayo kale ssebo oba nnyabo naye kyo sijja kulimba abantu beeno nze mbawa ekitiibwa n'enzimba gye bazimbamu mbawa ekitiibwa sikulimba kati eno nsobola osanga ku bakongokongo abaasala ensalo mbongo emwe bali mususu nangaye mbongo zate abakongo kati olulimi lwaffe tebalutegeera luno akina matata ejiwono nogikuna nogidadadada akuna matata kito mbongo zate oyo mukongo olulimi oluyimba obubi wekanga osubidde mu bigambo ebizito ebizito kakyako kondaga nkulengeza nnimiro ezo nnimiro z'abatuuze tulengera nente naye era bo si balunzi era bubaamu obuteza ngera mu Buganda bwe tubuyinamu era bwetyo nga kiro bagigiraawo maama baba sijja kulimba tubaganti gula ku lwomanyi gula ku lwomanyi ku lwotegeera ekabaale gulako eno kati abantu abasula eno ekabaale mu nsozi lwaki temujja ne tubaguza ettaka mu bifo ebiteeketeeke ebirungi ddala naye era bakikoze bangi ninsiima kyalisiimire kyaligonza kyakabaale onaatwala ki seminti naye baba bano abasajja ekyengulu okuttewo bulungi okuttewo olwazi olulabye andi enzo omanye amaaso agava waggulu eyo musajja atugamba amazzi n'empewo byebintu byotaziyiza byebintu byotaziyiza oyagala oba toyagala kati oba mu kkubo lyago go gakuyitamu go gakuyitamu basimba naye muganda wange embeera kati no wano wakakkamumu wano wakakkamumu enso girabye enso girabye ate nno eno sayidi gye twakakwatako kati ate bwe tukwata ku lulala kyokka ate nga ne sayidi gye twakakwatako togituuse ku nsalo kati ow'ebijaaba eno tamanyiyo ow'ebijaaba tamanyi era yalowooza ebijaaba yeewala ennyo era bw'aba ayogeraga tonze gyokeza biwoobe na nnaku byaliwo ebijaaba tomanyi nti waliwo ab'ekisolo waliwo yaŋŋambye kati katundu ki ke twayogeddeko akababbi degeya omusuubuzi w'omubbi edegeya wano waliwo yaleese erinnya ly'omubbi nemuga leka omusajja ayinza okuba yalokoka degeya kaali kafo k'ababbi muganda wange obutundu obulala obw'ababbi yali degeya n'ezo ensozi yekinga awo wova ng'oyingira Lwengo ova mu Masaka nga mu badokita Abedi Bwanika awo olusozi olwo wali ekkoona awo baasalanga amatundubaali gati anti emaali ngali ebyaye bigisala nzijukiza lwe nakubuuza soka olindeko tonjogeza okedde ku kyababbi nonzijukiza lwe nakubuuza lwaki emmotoka zino ziri ku lulana zitambulirako amaggwa basalanga amatundubaali yeyo enkola basalanga omanyi ne ku ttaka kuliko bapirates bapirates bwe ku ttaka pirate aba mubbi wa ku mazzi naye ne ku ttaka tulina bapirate alumba ne Jambiya kati babateerako amaggwa
mu Central wano ndowooza we tulina ku miremberembe naye mu bitundu ebyo ebiri isolated waliyo ababbi abakambwe nga babba misana ng'emmotoka etambula naawe ne bakkuba n'okkutema ne bakutema n'okkutema ne bakutema ng'era ogamba n'oga totambala mubbi tugende ebinaasigala bye batutte bibatutte tugende n'ebisigadde. Ladies and gentlemen, twolekera Kisolo tukulaga amakoona n'ekkubo lya Kisolo naye okuva lwe twatandise okuvuga tolina nnyumba gye waasanze nti yeeno n'entambula embeera eri awo yakinye kagobe yakikakkamu omanyife baatugamba bwe Gomba ne Butambala eyo edda walimbangayo baasi bbiri zitya ng'emu bwekuleeka ku makya linda ya lwaggulo kakati ate awo gwe oliko ebyo nze tomanyi nti omulundi gwange ogwasooka okuyingira ekibuga yali 2023 kyali kitya nagira Kameme akakiwewa tewalinya Kameme nakalinyako naye omulundi ogwasooka okujja mu kibuga Kameme kali kabbiri ne balyoka bwokya obutuuliro naye abantu bakyabatuuza ku bumeme naye obumeme bukyalimu gye buli drone zirina obumeme okimanyi kikyomanyi Kameme kyojjukira bwokalwako kakwokya obunyuma kasinjukiriza era abantu abatulanga Kameme batambulanga n'obuveera naye ng'ero embeera bw'eba egaanye agira bugizi kaveera nga muyimirira ku Mukama Katonda wano tugira byose n'olinnyamu maama mugenda okuva Kameme kemwogerako maama gwe kati newabawo erifubutuka waggulu eno anti likuba paka wansi lirino toliraba eryavaayo togalaba gonna gava waggulu ako gonna gava waggulu ogalabi bwo obupande babukulaga wetera wano engera gye tulaga tubanga abatereramu ne balituzzaako mbale gamba obumeeme nga muva bulungi ewaka era ng'okimanyi nti ŋŋendera Kameme ne mugiyimiriza ng'akameeme kajjudde n'omugamba weeyongereyo tubadde ba Kameme ye omuze gw'abaano ŋŋenda bbalera gukyaliyo omanyi ekisinza oyambayambakaawo beba traffic oba kati traffic ekwatira ddala ebafulumya naye temusobola tikka bantu 8 baatikkanga naye era wakyaliyo ebitundu mbirizi simanya mbiriziwa eno Bukomansimbi Kyoja Butenga babutikka Kagologolo Sembabule Matete Mitete aya Kyabiri bwaleeta olugezigezi bakola batya misanvu batikka kati ate bagenda ne bafuna ziwishi bagitikka neegireti anti ya bintu 7 batikkamu 14 abasirikale tebaliyo nnyo mwe bali babamanyire era babeera ku makubo kusolooza bamanyi ekyokukola manyi ekyokukola tunalya wuwo bw'omulemerako enkya bakkoona bayesanga okubatomera oleeta olugezigezi kikyotaasa ennyo ng'obivaako ng'okwata ebbirizi oba olwasa n'ekidoba kigaba ebitundu ebimu ndowooza buli kitundu n'ebyakyo kubanga sijja balimba kyenaakalabako kiyinza okumbeerera ekizibu okusenga ekisolo okujjako okulambula embeera zaayo ndabika sizisobola ago n'amayinja agolaba gava mu lusozi negasala embeera zaayo sijja balimba ziba ziganye sizisobola kati tunuulira teri mmotoka piki tetunalaba ku takisi abantu tetulaba eno mmotoka kyeno zino zitambuza byamaguzi byabwe kati wano we tugenda kuyimirirako wolengerera olusozi muhavura wano sitooke tuyimirireko wano kati nnyo tuvaako bannange waliwo obwana wano kakati bugamba ki
Sasa nangaye kakatedda sebo bakuŋŋaanidde ku bazungu tweyongereyo mbumaze obadde bugamba ki haye waliwo okukuba oluseke tulina okuddayo okusoma kakati baliwo baminekenda byakalwala amaaso oluseke lunogangaawo naye abaana bwe bati ate mbawa abaana bwe bati gwe miraba akaguudo bwe kali akanyirira laba abantu bali byabwe laba oluguudo okunyirira lunyirira naye wano bagamba mbu simanyi awaguze on the road side wano poloti etandikira ku kkubo osooka n'obyensonyiwa ebya poloti etandikira ku kkubo eyo neyo kukuba eyo wano wendi wano ekyengulu wano ekyengulu kawabeere ekyemmanga kawabeere muzeeyi yalaga wamatwalege neeraba akaguudo mwebale oluguudo lwo mwalukola olwo lwo mwebale ekibira kino nno kibira era kukwata amagundi kati olaba nti wano okirabako mutwe wansi kiko emiti gitandikira wansi fuuti nga 3 kati eno gye gisemba ye fuuti 3 fuuti nga 10 kati giri gye gisembera ono ekisolo obutonde bwabwe bukyali ne batutereko ne ku bupande ku kkubo obwa tusome ebitundu naye maama onasoma bitundu ky'omutali bantu wano kitovu kati ngeza bugeza wano bijaba kinoni yantonde sembabule mbirizi dongwa nakawanga kyekulula kabulunga okiwulira ye kabulunga kiriwa kabulunga kiri butenga bw'oba ova ebutenga ng'odde bukoma nsimbi oba onaatera okutuuka ekiguŋŋumika waliwo akaalo ke bayita seera mu kasenyi awo kati eseera woowetera n'ogenda ekabulunga bw'oba toyise eseera oyita butenga n'ogenda wali kabigi n'ogwa ekitoma n'oyitawo mundaawo era n'ogwa ekabulunga ensi tugitambudde ensi yo etambuddwa ensi kano kapande kaawa onaakafuna echuya Central Forest Reserve tolemerako wumulamu awo bw'okoowa okooye oziize bingi enze mpulira nkyali tulege jafuna akalala tulege akameme obadde onyumiza akameme kakuyisa katya kameme tekampisanga bulungi naye nga yabanga solution walinyirawo akameme ako buyoga ng'oddawa nzira Kampala kitundu ki nali nzija kansanga wewakuleetera ebizibu kansanga mu kiwempe kati katandika okwokerawa bwama awo wali kumpi katya nti gw'ogenda okkalinnya keba yatambudde dda ng'ebuguma koolwedde kaba kookya gwoba tonnakafiiringa tugenda okutuuka e Masaka ate nga bongeramu obuzibu obuli Kameme buli lwaba nga waliwo avaayo olina okuvaamu omuviire naye ndowooza drone tezirina bumeeme mutubuulire drone tezirina bumeeme matatu enkadde zigenda zivaawo ezo ze zirina akameeme akatuufu gwe si we waabeeranga baatulaawo baatu ate banga emmotoka zammwe ez'e Masaka mbw amafuta bagongerangamu awo sooka oveeyo tuseemu amafuta ate nga waliwo tulabye ensi kati era gyova olaba naye mulimu omuntu gw'obinyumiza nga ye senior sex yagitudde 2-2 abatajja alaba bipya buli kimu ye nno wano tusanzeeko ku buyumba kano katawuni ke tuyingira ku sitole ki eringa tawuni naye era ye yeekomaawo
kati eddwa litambula awo. Eddwa kati ne bano baba n'amalwa amaganda. Balina malwa masolo. Nga bwoba n'amalwa amakiga. Kati gano malwa masolo. Ndowooza gino miti. Egyo miti. Basajja bakola enguudo kamala okunywamu. Akameeme kafuuka nga akameeme kennyini. Nakunyumiza? We nabonaabonera ku nkuzongere stage. Kyali kitya? Tekansanga. Nze emboozi y'ekibuga mbonyebonye nakyo. Ekibuga kiwuliddemu. Nkuzongere stage. Nkuzongere eri Kansanga? Kansanga awo nga ku Newcastle. Ng'ovudde ku Didies. Kati baŋŋamba takisi nzigiremu awo nzikirire wa ewaka kojja nsamba takisi nzigiremu awo nzikirire wa ewaka. Kati ekituufu nali ku nkola eri nti sente z'akaweke akagula naziryamu enkoko nalyamu kasooli. Sente za piiru? Sente za piiru akaweke wakagula. Kati nange nali nina kubuuzibwa nti sente za transport wazikozesezza nalyamu kasooli. Ekibuga jjukira sikimanyi. Kati ntuuka ku ssaawa ya kwiri ssaawa etakukyekansanga. Wadda ku kyawaati? Maama nasibira ku ttaawo. Ng'ofunze wabula misana? Nabula misana ng'enseera bafala. Myaka ndowooza gyalinga 12. Si katono bakulonde? 12 awo 11. Naye nga babe bakulanga ku kizindaalo. Naye bakulangirawa. Kati ntuuka ku gundi ntambula mpola. Ntuuka ku nkuzongere akapande nkalaba. N'ekipande kya Newcastle nkiraba nga mpeta. Newcastle High School. Kati mu kukkayo bikomera. Buli lwe natambulanga nti nga ndaba nsibira mu luggya lwa mizigo. Omanye emizigo girudde ekansanga awo. Buli lwe natambulanga nti nga nsibira mu luggya lwa mizigo ne ngaka akati wano mpedde. Zaali mu 12 kitundu. Ne ngamba omugezi kanzire ku bbala. Ozeeyo buto? Waliyo kojja Tebyasa. Kye bayita retreat? Retreat. Oddayo emabega osinziire? Nsinziire. Sisinziira kudda. Eriyo kojja Tebyasa. Eriyo ne kojja Nsamba. Okyusizza obwanga? Kati ngenda. Abadde agende wa kojja Nsamba? Nzira ku kkubo. Anaasooka okumpitako gwe naayimiriza. 12 kitundu. Ekoona emu. Zigenda 2. Naye nga ntudde awo ku kifugi mu mbeera gye bandibuuza nti kaana gwe okola kyawo. Ziyingira 2 kitundu. Gw'omanyi okutuula mu kifo essaawa ezisoba mu 2 ng'olyawo. Kati ng'olowooza ki kuba nkiraba obwongo bwesibye? Amazima nalina ebizibu bya mirundi egi. Nga ngamba kubanga waliwo n'ekkuba ery'okuyita eri mu kiwempe waggulu. Ng'owetedde ku Wonderworld Kansanga Miracle Center kino ogenda mu kiwempe bwoti nodda. Kati nga ngamba mu mutima gwange nti watya nga benninda bendowooza nti banaayita wano bayise eri. Olwofunyemu endowooza ey'okubiri. Neesika mba ndi awo ssaawa zigenda mu 3. Kojja Tebyasa mpitako. Ate yejjukira tebambala kubeera awo. Muba kimanyi ndi waka. Okuba enduulu oyimiriza. Kojja Tebyasa. Yawulira? Yagisibira muli. Ne ngamba fuula ate okola ki eno okoze ekkubo lyambuze. Abantu abaakayingira ekibuga embeera bagimanyi. Ekkubo lyakoze ki? Lyambuze. Ekkubo lyambuze. Nga atuula tugende kati ngenda okulanga wonna wampisa akola ki? Nga nayiseewoko naye ne bigaana. Ngenda okulanga aliwo kituufu we natuuka. Ne bigatta. Ng'akakuba ako nkaleka nenzira wano. Nenzira ewaka. Kati kyenkulaga experience y'ekibuga. Kati n'olambawo? Nalambawo. Tewaddamu kubula? Kati emisana kye nakolanga nga kubamu ka drive. Engeri gyembeerawo nga nkuba ka drive. Bakayita ka bigere. Okakuba meters 2 n'oddamu emabega. Awo n'omanyirawo. 2 n'omanyirawo.
yali ayiseko mu mbeera kati byonyumya bitegeera naye mbozo ga tetuyingiza kisolo welcome to Kisolo tuyingidde Kisolo naye si tawuni Kisolo district yiyo Kisolo district sebo okubamu kati nodda newetegereza sokulwanga abadde ku drive ate era obulirayo kati nze sagamba nti omanyi balina omukyala gwe bankwasa waka restaurant mu kaseera ko ng'olaba nnene nga wenyina okulya ekyemisana oli wa mwezi ye kojja yaddanga n'asasula bibye tewabimanyanga nze saabimanya walyanga buli oyo muwe emmere fuula entwajo jagenda wali olya emmere kati nze natuukangawo naye ddala nga neebuuza era nze neewuunya nnyo abaana abato abali myaka egyo atula mu woteeri n'alya n'anywa nze kyannema tekyali kyalo naye twali tulina enkuzibwa gye twakuzibwa nti tewe nga nange nti mbuuza nti nsowole nga ndaba ndagiriza bamaama bange nti bamnyongere kathupu wafunanga ensonyi kati kye nakolanga nga ŋŋenda ne mbasaba essala lyange ne balimpa kazaawo okola oda ne ndireeta ewaka okolawo nti batereka akakyera ogenda nakyebakuwadde nagendanga nakiriwo kati ate obuzibu ne kujja yanzita teyambuulira mmere ki gye nnyina kulya yaŋŋamba kati nga kati nsaba ennyama bwe baginyima era nasabanga kawunga muceere bijanjalo bwe bagikuuma bwe bakwamira oba kati bwabanga si gye yabagamba okumpa natyanga nnyo okuswala kabampa naye ng'era bampa nentwala ewaka nendiira ewaka gyewafiiringiranga comfortable bwe namalanga okulya essowaani nga nzooza nenziza kwolwo oba enkeera akusya olumala okulya nenaaba obumwa nga njoza essowaani nga nzizza mu woteeri sibye bino nti amaze okulya twalayo ebisowaani kakati naye ngaebyo byonna nze mmanyi nti bwe birina okukola ki bwe birina okuba obulamu si bwangu muganda wange obulamu si bwangu kati omuntu avudde eno n'omuleeta e Kampala lwakuba ate kati yajja kusanga birala nnyo ate gwe obulamu bujjako kaluubirira gwe gwe tuyitako ekisolo gwe naawe owakapiki wali otuuse e Kampala gwe naye kati abo babaddeyokko ate ayinza okuba nga yakozesa kongo okulagawa ngamba ye bw'aba kyala mu tawuni agenda muze kongo tagenda Kampala ng'era ebyo byonyumya ate nga bimwongera kweraliikirira nga nze mbulireeyo asitagafuula mundeke naye era twagala okutumira ku bannyinaffe ne baganda baffe abaafuna omukisa okufuluma eggwanga Uganda naye nga tobeerangako mu Kampala gye bali nga promoted to P7 olwava eddongwa ekyamaanyi mu Kampala we yali yagenda ku internal affairs passport n'agifuna ate ne mu bitundu ebyo waliyo passport ebingi kati babaleetanga eno n'agifuna nnyonyo ng'ekibuga takimanyi naye ati tumunenya eyo yensi si buli omu nti agenda kutambulira mu mitendera nedda abantu gye batambulidde kano kabuga kaki tawuni kabuga kikana ate ketuguddemu emmotoka eri mu kusapulayinga ndaba ekiddo mu maaso kya polisi storage ekiddo tubaleke tugende byaffe akwerinjamu ate kati abe naye ndowooza beeno babbiribbiri singa bbiri yaziganye nga basajja b'amagendo bamuweziwera oyo no yalukuba olaba ebyo ebyuma yabikuba n'ayitamu naye nga lwo yakuyitamu tewali nnyo twabagala tugenda balaga amakoona n'amakubo ga Kisolo olaba abasajja gye bava era bw'oba ng'olina neibawo nga mukiga munyiize empola munyiize ki kozi kabale bakiga n'ekisolo bakiga era bakiga bali abafumbira bakiga abafumbira bavaawo beebamu beebo just baawukanamu nti musoga muganda ejjinja oliraba kamakato ndiraba njiina
njirina ate wano likkirira omanye ekkoona eryakaserengeto libazibu kati awo saasira abeera atisse kubanga emaali eba emusindika kyekyamazima omuntu nga yakuteeze oguma bugumi omujja mugambo ga jantuteese naye onyambye sinakuwulira ng'osinda kataago ate kati wano oyimirirawo okkojoba oyimirira mu kkoona omwana n'akwambika nebbali woogisa tewali anti tewali olengere wantu ng'olaba wali kyemmanga n'omalako ekkoona ne wadda ekyengulu kati awo olengera ali wali ennimiro twabadde tulengererawo kyemmanga kati waawo ate wakulaga ali ku mukono gwa ddyo kati ate tuddayo twambuka ebintu bikyuse naye baalisazisaaki laba ekkubo kati abeeno basobola okuga nti awo gindi kati bo baba bamanyi kwebali bo kati wanowa bamanyi bo naye ate totugamba ng'otulimba ng'okozeseza oyinza okuwoza micwere kumbe nerengere koona jinja koona tuwaata paati amazima lyo paati wano ndowooza we tuvuzeeko akawanvuko naye era tuli mu kuliddamu tetusanze bantu laba ekkoona lino kiikino eno ye red corner gikwata osobola ogifuna laba ekkoona okimanyi nti emmotoka ogiwulira egenda mukama katonda wow an experience red corner sinze mpulidde njimalayo okimanyi nti obwedda tetulina kye twavuze kama katonda gwe kati awo tufunye experience ya kisolo era gwe tutambudde naye era kati abo abavugisa efujjo eno oginyikayo kuno kunyika kwennyini okeera mu byamusanvu ebirango Salongo John yafa yasomanga otya yasookanga na byaki tutandika na byakubika okwate papula ne kalamu tusambyeko omwami nze nali mmanyi nti kirango ekyokubika balina kukiddamu emirundi omwami n'omukyala n'asaba awulidde otegeeza omulala yenna bw'otyo ebyokuziika tujja bibategeeza kitalo nnyo nnyini ddala ate kali ke yagambanga abako n'ab'emikwano n'asaba awulidde abikidde abooluganda abako n'ab'emikwano naye ono nga yazimba ku kkubo nnyo okirabye ate gundi akyaliyo Kagulu Mayanja si bebe ebiranga abo Kagulu Mayanja naye yawummula kati CBS tekyalina musomi wa eyina Joshua Musaasizo nedda wa mawulire naye era asoma ku birango oluvannyuma lw'amawulire Evans Kayiwa abalala n'asaba awulidde ategeeze abalala ako kabayesika kaba kategeeza iyo gundi ye sigini kya tuni ye abalala n'abaka ekirala abalala tolera mu kkubo ombuzabuza nja kwekanga nga nsibidde mu kkoona naye kati waliwo abuuza naye abasajja bano kati bavuga emmotoka bagenda ekisolo bagenda kukolayo kyatutambulamu aye tubategeeza nti trip eno yabadde sponsored by Team Lugomvizi Show. Sponsored by Team Lugomvizi Show.
mukitegedde kati ebintu ebimu tujja na balage walala ogiraba oliraba nerengera eri waggulu eri okimanyi nti gye tulaga tetumalaako Uganda tujja sibire Kongo sigendayo anti owekanga oli Kongo njiweta wanyumizaako ku munabyabufuzi yasibira kyali kiti yaje ene kasa yawumudde yanoonya akalulu e Tanzania yali ani nedda mukyala mutegedde omukyala oyo mutegedde yakola atya yanoonya akalulu e Kongo e Tanzania agenda abawulira enjiri bye tugenda okukola tugenda kuzza federo bye tugenda okukola alaba abantu tebakyamuka byayogera nga abulira bamuzibe omwana kyava amugamba maama tuli Tanzania wekitiibwa president tuli Tanzania akalulu gyokasabira si waffe twasaze boda nga tetutegedde amazima nerengera waggulu awo lengera beauty settlement ozirengera naye bagendayo batya kyekibuuzo kati ezo nnimiro za si nnimiro laba amayumba wansi naye olina ekisimu kikwata kisise distance eri wano ogiraba okwatiramu n'omuyeekera n'akussa mu bayeno kyulaati omuyeekera nakubuuza kikyonjagaza naye amazzi ogalaba bwe gava eno n'eno bwe gakuŋŋaanira mu kika ekyo gakwera Luganda amazima gakwera naye ate bakulaga bali gundi balyoke era bye bamanyi bwe bayitamu kati waggulu eyo batuukayo batya siga ebino emiwaatwa gino gy'olaba musima naye gw'osobola ogitambuliramu anti siri waayo bwe mba waayo ngitambuliramu olwo si luguudo olwo olusala luguudo lwakuba tululabira mu distance maama kiki kino ekikko kye mbadde egamba kati tunoolira gye tudda eno waggulu naye mu lusozi waliyo abantu nsikira ennyumba eyo kati ndowooza olabye okulusozi abaseefumuko ali ku toopu takuluguka nabyo nedda enkuba emusanga waka naggalawo nsikira waliwo obuyumba buli obuli eri osobola obusika olengera ku toopu ali ku toopu waggulu kati abo baseerawo 5 ku 10 ya mmeka eno si bya 5 kibanja twala lumu naye baabawo okimanyi nti 5 ku 10 wano n'ogigula ate yennyini gye weetaaga okusenda eggwera mu kusenda enzanonzana obutagikozesa tweyongereyo kale twambadde kati no ne lino kkoona lyakubiri lyetuguddemu redi koona endala eziri bbiri yiino era nayo esukka mu yo ekkoona likola ndiraba olirina kakati awo tumaze kati wano tugudde ku kisaawe ekya Kisolo airport ndowooza ebeera airfield eba airfield si airport naye ate singa gavumenti ekituukiza buli kitundu ekibaamu n'obusaawe bw'ennyonyi waakyo nga bw'olaba Munich simanya wa Bayani Shigoni kati nze bwe mba neviira nga nva kata naye nze eyagwejeza ngenda gindi lwaki obodde noweyongerayo kati wano wonna woolengera kati ate eno simanyi oba okyetegereza okiraba nti ate kati nga tuyingira ekibuga waliwo ka flatland olaba nti wali flat luna luna lukomera lwa kisaawe nno tomanyi nti simanyawo tomanyi nti ekkubo awoolabye geeti ekkubo ly'ekabale mwe lyayitanga ne ligenda ne ligwa mu ttawuni baakyusakyusa kati liringa eryakiyitangamu
agasaro resort baba luno lwonna lukomera lwa kisaawe kati ate wano mbeerawo lwakuba kyendabye omuntu bw'omutuma ekabale ng'ava Kisolo bw'aba tannadda tosaako kyaggulo sooka kulindako ate naddala ng'ekigere kye nga kizitowa wasooka n'ogumiikiriza sizirabyeko amazima kale kale wano tuba tuyingidde naye tawuni yeeno gye tulimu olaba ne kalina okyaliko ebyo baŋŋamba tekakati napoyo tugire baŋŋamba awo musimanya waliwo akafo kali kinoni awo akataali mu kalina kaliwa ne batujjonkera awo eno ye tawuni ya Kisolo baasi zaawo ziraba erinda byenga kirasike badde kirasike eno jagwa zitikira wano Kisolo tawuni yiye eribyayo tutambudde Starbex waweetali n'Ekisolo yiino kino kizimbe kyaki okyetegereza ate kino kiraba DFCU bank yegamba nti our bank smile with the pleasure smaka boyina obugambo bwayo tweyongereyo oba tujja bongerako nze mbatadde obatadde nze mbatadde ndowooza Kisolo omulabye Kisolo omulabye sijja kugaa tugende Kongo nedda ebyayo bimanyi kale wane mubeere bulungi tuddako wa tuddeko okubalambuza kalike wagambye gayaza ya kale tunalabagana amin